tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi kale olimera mulungi era muzaala bulungi omukuto gwa There is Still Hope ali ku There is Still Hope tu teaching a testimony ne dreams and visions ebale kubanga ate otugoberera mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu leka afuge okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwana tusabidde. Amin era amina ddala nange nyongera okukwanirizaako mukwano gwange eyeekumira ku There is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okubanga otugoberera mu linnya erya Yesu. Amina. Kakati omusumba wa Bugembe ayogedde ekizibu kya Uganda ekikyasinze okusumbwa eggwanga lino spiritually namely ate ne physically mu bubaka bwe katambi ako kawanvuko kazinza okuba 15 nkusabye okawa obudde okawulirize bulungi ayinako points bagambye akooyo omuntu n'ova gy'ova n'obuuka kanisa 10 n'ojja kweno n'oba Mugamba ngambe n'ekyaki yange ziri zirina buzibu ki mutawaana kyobuliwo zirina buzibu ki ate ekanisa zaabuuse toziwulirako tabuyo kiki Mukama yandaze eno ekanisa yange era nze mugenda okubanga nkuŋŋaanira nadde mukusaba n'okusaba Mukama n'aŋŋamba wano wanjagala. Amanya ekisinga okuneewunyisa omuntu ekimanyi asobola okuba nga actually neighboring church ng'eri awo awo naye n'ateekamu transport n'oluzalo ate kadde mbonako na kanisa nfu naye oyinza okwekala ng'ate yeeyo mufu ekizituwe ng'ekanisa tebeera nkomo kisoboka okuba ekanisa nfu naye ate kisoboka nawe okuba nga oli mufu kati bisoboka byombi bisoboka nga tomanyi kikyoli nga mind ziri locked nga zaasiba n'ogamba aye n'abalala abalinamu kano njagala nsabire mu kanisa ennene ez'amaanyi ezo bambuzi osabira wa worship house muli amafuta gali awo mwe mafuta kati ate ffe mafuta ekitegeeza yomba njagala nointi mpita gwe kati mwe mafuta naye ate abantu bagala kunnyonnyola nnyo osabira wa There is Still eyaawe eri luddawa omusumba ate kaka tebabalebera okunnyonnyola bati omanyi emisumba yabuulirako gera ku TikTok onoonye teeka ebitera byagala Nevayo gambe osabira wa nsabira worship house nsabira yes tomalayo mi actually nsabira mira ogambe wakayanja Gada kulirize Bugembe ekiika ezo tukomewo tutemeeteme ensonga zino naye kano yonjisa omuntu n'ayita kumirako senta haleluya n'ayita wa Pastor Serwadda najja ewammwe n'agamba gwe musumba kirindako kyandikoze nnyo singa ziri baali baziggala obanga n'abazitandika baafu balamu nnyo bazuukiza abafu oli n'ayitawo najja ewuwo ku the pillar of God and the Miracle Center and the moving of the angels church. Listen to me. The danger is not the dream. The danger is interpreting the dream. But now, let's be honest. Ani kumwe eyandivunudde ekirooto ekyo obutuufu man of God Seryange. Kuba ekirooto kya Yusufu tekiriimu mami kati kyesitegeera mami yenjuba dadi gwe mwezi naye era dadi gwe mwezi tegunyirira nnyo kiri awo ndowooza mami yenjuba. Are you listening? Are you listening? Lord help me. Imagine, Honorable Pastor Frank,
Imagine if Ananias went to a wrong street. There would be no Paul. There would be no Bible written. Ebitabo bya Paulo byonna ku Bakolinso abagundi tebyandibaddewo singa Ananiya teyagenda. So ekizibu si Paulo, ekizibu Ananiya. Ategeere, pay attention. My idea today, I'm not here to preach science. Pay attention to the details. I'm going to help you in a few. Jesus Christ. Abasajja bakwata Yesu omusolo. Abantu bazibu ab'omusolo. Bakwata Yesu omusolo. Ne bamugamba sebo, you have to pay your taxes. Petero na Yesu n'agamba Petero, Peter, come here. Ab'omusolo bwe bali. Genda ku luzzi ku nnyanja. Okwateyo ekyennyanja kimu. Wulira details. Okyasamye kigenda kuwa sente. Bw'ozifuna ate togenda kusuubula ojje wano kubanga omulala azifuna. Ab'omusolo bagenda olinanga Petero yayiseemu. Tekiki ekyo nakizuula nali namusuubuzi nze. Oliyo nnoonya capital. Bw'ozifuna okomewo wano osasule bano. Because give Caesar to what belongs to Caesar. Listen. It is very important to pay attention to details. Nyine ekintu kyenjize as a leader. People miss the details. Omuntu asobola okuva ewaka n'omugamba gwe mwana gwe genda ndeetera ekiteeteeyi kyange ekyo oba esaati yange eya blue ontereko n'engatta ezo zino eza sole zino, then onfunire t-shirt bweti nga tategedde na bulungi. Nega okay nadduka kati wulira ekibi naddala mu abalinnyo ennyonyi nga tewakebedde. Ate mmwe abambazi oba ab'omwoyo kankiretewe nti omanyi nti omuntu ow'omwoyo Katonda amulaga ne kyanaayambala n'ayimirira, because ffe tutuukayo nga tetunnatuukayo. Kyobola bansanze abantu abaŋŋamba nakuloota emyaka 7 emabega ng'ozze mu kyaki yaffe ng'oli mu saati eyo. Because just a wrong shot to go and ask for a job interview. Osobola okugenda n'oyambala saati ng'omuntu gw'osaba omulimu omufaananire yamubba. Nga yali mu saati eyo yennyini. Mumpulira? Kyova olaba ne mu wardrobe Katonda abeerayo. Kubanga lindako kubanga agambye Sawulo nti ajja okukusabira afaanana bw'ati. Ulira katirengera bw'ogguka Pastor Yasin nga tufaanana na katono kye baalaze Pawulo. Mbatabudde nnyo. Kyolaba Katonda asobola okujja nakugamba nti ezo enviiri si z'oba osiba enkya ng'ogenda ku date, kubanga ojja kusiba enviiri ezifaanana X ng'atozze ku date. Kyolaba Katonda ne mu nviiri abeeramu naga asiba zino bwe ziti, yambala luno bwe ruti. Mumpulirize. Mukyaliyo? Olunaku lumu nagamba omwana nfunire esaati bweti. By the time I reached wherever I was going, ngenda okugula we suitcase nga nkimanyize namutumezi yaleese maama nga yataddemu ekintu nga ne bwe nandibadde Uganda sandi kyambadde. Naye ekizibu kyeki kino ne mukulu ne mugana kakati mpuuta gwe. Nangamba
nze nakitegedde, I understood it. Naye mba nfuluma. Kankwese example, nensanga Apostle. Ate Apostle yaludde naawe. Nagamba engatto nga tatera zaagala. Ne mubuuza kakati gw'obadde olowooza oti muwe ziri eza yero. Kale kati mba neteeza yero nensanga Justin Nabbosa. Ate oyo muli ba mukwano. Nagamba eyo saati nga tajagala. Muweemu red. Kati ngenda okutuuka nze nendeeta ebyo. Naye tonyigira, nyigira Apostle ne mukwano gwo Jazz. Muli nange. Yave wange ne original idea. On the way, nasanga others. Kati agenda otuuka ewange nga kye namutuma si kyakola. Ompuliriza. That's why you find a frustrated pastor, because he's a good pastor pastoring a wrong congregation. Mpuliriza. Muchali nani? Imagine you're now Peter. Now listen to the details. Peter Musumba. Peter is a fisherman. A professional. Bane mwina muli bazadde. Batubuzanga ekibuuzo oyinza okugamba mwana genda okole kino. Nagamba lwaki togambye gundi? Abazadde batugamba badde simulaba. Kuba omuzadde agenda okutuma ng'amanyi ne strength zo. Akibaze nti gwe wonaagendera ku luzzi nodda ojja kusanga n'omuliro guzikidde. Naye amanyi ayanguwa kyolaba gwe abaddewo n'ayita oli. Mumpuliriza. Mumpulira. Kati kitegeeza Peter can come. Go to the lake. Get one fish. Ate omusiru atuka ku nnyanja n'agamba naye ekimumu n'abeeramu. Oba nfuna ebinjinji bwenjasamya. Just munnange kimu. Gwe va Katonda mu nnyanja yonna. Amugambye Peter, get one. It will have money. What are the chances of one fish? Chola bw'ova wano nkusabira ofune target egi. Ofune ID egi. Ntunuulira tuulako. Mumpulira. Kati olengera Peetero bw'asimbula aba agenda n'asanga be yavubanga nabo. Peter olagawa kama waffe bamukutte omusolo. Kati ogenda ku Stanbic mumpe amanya ga bank. Centenary ogenze ku Equity Absa nagamba kama wange centers jazireka tojja sobolayo. Chovula ba abamu namuza naye Petero omusajja oyo yabasiriwaliza ddala. Olagawa nti ku nnyanja tukola ki? Kuleta sente. Are you listening? That's why what God has told you, no one will ever understand it. Ochimanyi nti someone, Pastor Ben, Pastor Dorothy, ochimanyi nti someone can talk you out of it. Omuntu omanyiza okugamba ne Petero, ate mubeemu amagezi. Kati Petero kankubuuze. Oli muvubi tie. Emyaka gye wavubira. Wavubako ekyennyanja omwali sente mu kamwa. Ani yazitaddemu? Am I talking to you? Peter has only one answer. I am just a believer. Whatever the big man says, even if it doesn't make sense, I will do it. Now listen. Are you listening? Now let us go. Why did Jesus choose Peter? Because Peter is the only one that debates a lot. Also, Peter is a professional, experienced fisherman. Era baberanga mu ddoomu
nga banyumya ekiro Petero yanyumya byennyanja waliyo ekya bbulu waliyo ekya red waliyo ekyagonde bane kino kinene tilapia ate gundi naga kantumire ddala gwe alowooza omanyi kyobulaba era Petero Yesu lwajja nga atambulira ku mazzi Petero yasooka okulaga nti ye wakabi bw'oba yeggwe mpita bw'oba yeggwe nange call me so I can walk on water. It is Peter. Other disciples don't know nothing about water. But Peter is trying to show that he is the master of water. But he has never seen anyone walk on water. He has never seen a fish that has money. The idea is follow the details. Now, don't worry, I'm going to get you, then we'll be done. Do you know that you can also go to a wrong lake? N'olyoka ovuba bw'oyasamya bw'ovuba bw'oyasamya noga naye yampita teyampita aba omusolo batwala omusajja bamusiba lenge ate tewali simu. That's why I can go to the studio today and I write a song in 3 minutes. You can go to the studio and you can't write a song in 3 days. But there is something you can do in 3 minutes. You must know the right leg. Asoso kwekyo ekyo abantu okubanga omuntu n'azunga n'abeeriyo n'abamu kuyita kuzunga. Oyo ojja musanga ewalala mu bbanga ya myezi 2 era Mukama amulaze eyo yeeyiye. Ekirwadde kikati yemwe abagwo waliyoke ekyo ekirwadde tukiyita tutya? Mukimanyi naawe era mufiba mukyaki nga batera okyogera ekyo spiritual prostitution. Abantu obwenzi si bwakwegatta na muntu yekka. Osobola okubeera omwenzi w'ekkanisa nga gwegamba buli emu oyagala otabagane naye okitegera. Kakati wavuddaawo omusumba n'akwala ku nsonga y'ebirooto awo n'agamba ebirooto bino bye bikyasinza okubeera akajiiko n'attabula mpulira oba oyo ajja kujja mukyaki agambe Mukama yandaze nina oweerereza wano nabadde mukusaba n'okusaba Mukama n'angamba nina otandika oweereza ku Day Still Hope bwe kiri kakati ng'oba ojemere Mukama olabe emiddo mujeemajeema kakati musajja wattu gy'ovudde ne Day Still Hope muganda wange wala omuntu okuba buvi eri ayagala atandikirewo ate kakati olina okuba ng'omuwa service buli kaseera. Nawe kasitole omusumba Tom yali anyumya agamba lumu omusajja yajja n'amugamba Mukama ngambye nina tandika kuweerereza wano naawe era otandika okumpa service agamba ati kirungi era Mukama ndowooza ala neetaaga abaweereza tebamala Mukama mwebaza Mukama mulungi yeebale nnyo ddala naye kakati ndowooza tugenda tandika oweereza soke tuyingira ana ennaku ate kati musumba zaaki musumba Katonda Bayibuli egamba wagulawo tobagalawo ate wagala tobagulawo ayogera naye weka kankubuulire nze noonyeza Mukama webale anti aŋŋambye tutandikire kwana okuweereza ate kati okozese kuweereza ati ndowooza tunaava mwana akutwala direct katuuti musumba ale nakava ku lusozi ngu teyaddamu mulabika nagawa kakati mutegedde kibadde kicupuli waliyo abantu b'ogwako emmekete z'ogwako atamalaga bayitako ndozagale wano wezize wafu n'atamala abalazi n'agenda kale mugema agamba many people's destinies have been messed up olw'ebirooto ebyo. Actually mwenda agamba nti ebirooto si kye kizibu naye abavuunula anti bye bino n'abasaba Mukama atulaga gwe wekka kikirooto kiraga nti omusaayi gugenda yiika gugenda kuyiika
mukama atulaga nti teri kwesirwaza zeeyi kati ekirondo si kyekizibu nga bugebi wagala naye banaaba okibaza obuli omuntu kati osaabulira muntu awagirayo nyale mu kirooto nga mukama akikuwadde nga miiningi ng'ayalabula nti omusayi guyinza oyita mu ggwanga n'okibulira nalemu n'atakikasuka ku nnuupu ate kisaawe ankubuulire saawe webiki kankuzeko mu kalenti nomala ofunako obufunyi ku nsonga ekwatagana like about bisya gamba olagenda bireeta era mukama agamba tusabe nnyo omuvuka alimufuuka president tukisazeemu tukiteme walaze ng'ebisiyaga byeyongedde mu ggwanga nono yabigira ate alaze naye era ffe mu kulaba okwangu ate akiswale omanyi mu nsi ey'omwoyo katonda ine gwe katonda tobikulidde ebintu era njagala nkubulira omusajja aliko omwoyo mubi kakati tunula saazo ani ayinza okubeesimbi ani ayinza obireeta wakugamba tutunulira tunula ebiriwo ani akokutana baani busa abeera ebweru iyo y'omwana nomubuza ani yafunanga biliyoni 4 ani kakati olaba government as a cent actually batuwayiriza notuwayiriza kituufu batuwayiriza nzagwalo Uganda endala fe kankubuulire ekintu kino kankubuulire ekituufu as a cent kituufu kale biliyoni 4 naye kale byagenda that backstopping ozifuna ayo tukyazifuna ati kati genda twabigoba anti kati twabigoba okufanga okulaba sente zingira zizeeyo ezo sente za kibi anti kati olaba omuzungu agamba naye bazizima mudamakalira ate batagazzaayo bwati basoma baita sente z'ebisiyaga bazaayi kakati baza kugamba agamba era bino twabibasomesaako ekiroto kyonna pay attention to full details naye batufe okwatako kapapajjo n'okwataako n'odduuka naako kati abantu babavunulidde ebirooto ekifuula nenge muganda wange ntera okugamba omuntu ntera okugamba abo babuuza ne mugamba obuulire nze okubabuuza nange nawe nkolaki ate kakati abamu osirika lwaki tonziramu ate nze kugamba nega mumanyi kituufu okindetedde naye nga nze bulondabo bwange kano kenkeniza okuba ntegedde nesi efaino consulting anyini kyo kala wanda ebizapo eziwera bugende nagamba ekitooso kya Yusufu kya Yusufu okireta ku mulembe guno nga teri awadde amaanyi makulu gaakyo nga bayibuli yaleeta n'omugamba naloose eki munyenye mwezi njuba binvunamira bajja kugamba gwokyaleka ogenda kukola ku mwezi Astonis ogenda berani Astonis kyebabayita batya mukama akwadde kosi genda ogisome ate andala nonjirota ng'okola senior 6 oba ogenda okusoma eyo genda mu bannassa ng'ogenda kukola mu byabwengula onulye ate sitaani awo atusibire people are focusing on dreams nibeerabira nini kubituukiriza oba nini bisazaamu akakati kyoba omubuulizi yakugamba ebirooto kituufu obiroota naye nini kubituukiriza ali ogwa bw'oba otya waba kati asobola okuwa ekirooto ye katonda tagana akuwa naye kati omanya ddi nekimanyiza okulaga naweteekaku puleesa nga tekituukira mukama wakindaga olikivunula nokivunukulauganda balongo balina ezo ennyiriri okutuusa ddala gwekiriza kyawandiikibwa katonda si mwana muntu kulimba omukama eyandaga wandaga mukama oli mwesigwa mukama alinga tekituukirira naye nomugamba nti takeerewa anti kituufu naye talimba mukama talimbawo n'akayimbawo mukama okibe kati asobola okulaga ekyo naye nga kyabazukulu bo neweeteeka kwalusa noyingira ebisiibo nomukama nga sitekiraba kati kiringa
kiringa bana abaagala okuyingira ministry Katonda asobola okulaga nti in the future you'll be something like this naye omuntu n'akulaga nti atandikirawo Bukandaze ndi pastor n'ofuna obuweereza obw'ebitege munkwatireko ngule ebibaati munkwatireko ngule ebibaati amangu ag'okuje ate waliwo okujogendere bakuvuunulira bakwanguyiriza gomanya amafuta golina gomanya ekyo kyoto kyamafuta golina waliwo ng'osabira abalema ne batambula nabafu Mukama akulaze gwekimanyi nti revive eyinza otandika naawe ey'ensi yonna Mukama okimanyi nti ekyo gwe kankubuli walwa nawo ate gwe kankubuli amafuta g'olina wano mu Uganda ate musumba agenda kuwunyamu mukakasa kyekiganyo otandika kanisa ate kati olaba manye ekizibu ekiri kanisa kiri kimu ate nti sina sente n'olaba tugende mu banka tufune looni bwerindako kanisa mugitandike ne looni omusajja ono Mukama mu bubanja bwagenda otandikirako asasule ate wamma kituufu ogamba otyo kitegeeza mulaze nti nina okwagala kuba omulimu gwa Mukama weewoze n'okwewola tegeeza olina ziinu olaba ali kapolotike wakagula alowooza Mukama akwagazako kapolotike kapolotike oba otunda tugule ebyuma nzireyo mpangise ate Mukama akujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira ng'omanya ate mu bagenda okujja mwe muli alina ekyapa kyo ekyettaka kitwale ojja kubeerawo Mukama aleete omusajja nga bimutabudde nga naggagga omusabire akuwa emmotoka naye owaayo oyogedde bwotyo batugamba ndi munnange nsaba Mukama agenda kuwa ekyapa mu mannya go omuntu ajja kuveera ku ekyapa bintu ebituufu birooto kubanga bweŋŋamba nti ologoza tekisobola omuntu asobola okumpa ekyapa nga Mukama asobola okozesa omuntu bajja abantu muli nabeeraga Mukama ŋŋambe ekwoki gyekiri naye ate era ekyo Mukama aba alina kyakusiima kyokoze ekitegeeza waliwo olusozi lugambalagala waliwo test omuntu omwana atakoze test ate lipooti bamuwa yaki diplomated aweya ki ekiraga zescrap zetulina mu offisi mukozi bwoti zescrap zetulina otuuka mu offisi nga goza okuyita Mukama wange nga tosaana kubuuza mu luzungu waliwo baŋŋamba sigenda kumwogera ali mu jjinja wano ali mu yafeesi naye ye amanyiyo obugambo buli obu kasookonkona ku lugi kamin akatebe kali have a seat kuyamba eki anti oluzungu lukomaawo nabula ebisukwabu byetulina mu offisi amasomero gali producing ebyo abaana tebali bateekateeka kufuka bamugaso mu ggwanga wabula gugaffa kufuna abaana kakati bagenda bakiitingira noza abantu omwana afunye first grade naye nga si yabikoze kakati oyo tusobola muteeka mu offisi n'omusuubiramu ekintu ekyomugaso eyo point musoma gye yakoze bagita power food ebirooto bireese obuzibu actually ebirooto tebinatago naye abavuunuzi okuva mu ntandikwa Katonda ayogera okuyita mu birooto tebina buzibu naye interpretation bano abavuunula webali obuki obuzibu baliwa boogenzeeko era waliwo omuntu omu yavayo ebiseera byo nakomentinga kwekini naye nga ekirooto ng'ekirooto it has no problem omuntu wakulaga evidiyo talina buzibu naye ani agikuvuunulidde ali n'ekirala ebirooto ebyo osobola ofuna ekirooto tekirina meaning eyo gye bagambye those are possibilities ebiteeberezebwa oba ebisuubirizibwa lwaki okugamba it symbolizes kikiikirira ate ekirooto kimu kisobola okuba n'amakulu nga 10 kituufu naye kyova kimanyi kisinziira
position kijo yimiridemu at that time. Ojegede. Kale cha Yusufu. Echende. Tebaganda bamumina amasabu. Enjo masabu yennyini. Enjo masabu yennyini. Mbe. Akumayembe kuba. Ate enkovu nezimire nene. Katola wangu okubona. Nawe kimanyi ewa mukyalo okuva ku bajjajja balina amasabu. Zokana bote lokogera ku nnimi yawe manyi nze sibitegeera. Ali mashiku taraba shake keketerere kubona. Washapa. Enkovu. Okimanyi nti buli koolina konna bagenda okukamira. Bagenda okukalya. Era still interpretation Yusuf gyewaba bana abasiba babiri Farao abali abakozi wagira bo ogena kuttibwa ogena kusonyiyibwa andi kakati nalose ngamba Farao ekikopo ngamutedde mu gundi ne mwana anyo andi kati omulala ntinze kakati nabadengera ate nagenze kulaba ekinyonyi kitwala egundi andi kakati Farao kimanyi okuba chifu kuku engeri yembadde enfumba kakyali amanno yandimpa wa chifu kuku ne mufumbira akakyali kati gwe ekinyonyi okimanyi ayinza okuwukulira ejje ery'omubbanga kubanga olaba kibuuka ogenda kubanga otandika otambula mu bifo ebya waggulu. Air Force. Hallelujah. Amina. Kakati ayogedde ku kyennyambala. Katonda alina obeera mu kirooto ekyo. Awele kuchenyamba awadde example omwana bwe yatumako engoye namuleetera ki kale endala kubanga wano mu kumuwa instructions yawuliriza naye mu kugenda n'afunawo awo abamu interruptinga we yadda na birala oyinza okuba n'ekirooto ekituufu n'ogenda ku interpolita omufu n'odda ne results enfu. Yobola banze nasalawo mba sibitegedde nongera kusaba mukama yongera okuleeta in the simple way okimanyi birooto ekibosa okubanga onyumya n'omuntu n'anyumya emboozi efaanagana nekyo nga tewalina kyewamugambi awo ng'omanya kubanga omuntu omu yagamba wabanga Katonda onaakuwadde ekintu ekyo tugeze oyagala okumpa obubaka oyinza okwogera nange ne sibitegeera nkala nsobola okwogera nange n'otabitegeera like kyengeza kugamba nti oyina obubaka buyagala okugamba nze oyinza okujja n'obubaka obwo naye nga nze gw'oli bugamba sinamu yadde ka understanding akabutegeera possible kati mba nnakola ki anti ekisooka obstructions zetulina ezitwetoolodde Katonda ayagala okwogera naffe direct era ayagalira ddala naye ebitwetoolodde bino bitulemesa bitubugula novayo ne half message okitegedde ate nekira nti Katonda ayogera nawe okusinza ku level gy'oliko naye bwekiri tasobola kuleeta kintu ekikalu ekyomuweereza abadde mu bwezi emyaka 2 nakireetera gwe musajja ate yakalokoka okitegedde kale alina ebirooto ebirala biri mu parable mu ngero oyinza obutazitegeera ekituufu oyinza obutazitegeera nga zeetaagamu abalina ku knowledge ey'okuvuunula tebasobola okugera agambe ekyo naye ngaekintu ekyo kiri mu future bwe kiri naye nga gwe n'okitegeera nga alinga akugamba kati kati obubuzi bwe tusanze omuntu ofuna kituufu ate by the way buli muntu alina message ekyo kyemmanyi buli muntu alina obubaka naye kati problem eri awo engeri gy'obuvuunulamu bwe buzibu ne reaction yakyo awo omulabe wajjira n'asooka akikuba upside down naye nga message eba ntuufu naye gye nokuba kufaina okunsuuma
nga katwa kayingiddemu akirimu okugamba Deriki ogenda kubeera muweereza wamaanyi nnyo ogenda kuba musajja neŋŋamba nkeerenga bukyali owange kale anti kyekyoga nti mukama asobola okujja n'ayogera naye mu kirooto n'akulaga nga otambula amawanga n'akulaga nga oli kusabira abantu n'akulaga ku lusezi nga oli kubuulira enjiri n'akulaga nga abantu balokose bangi okitegedde nekikoma okay nono ate tompadde topic gyemedde ngenda okubuuza kuba kituufu abantu balose bamu bingi bebageze naye kati omuntu ategeera atya nti sizoni etuuse ey'okuba nga nkola ekintu ekyo ate kale ekizibu kyetulina kale asobola okulaga ng'oli kuloota oloosa oba oli mu kirooto oba okolesebwa ng'oli ku crusade owulire abantu ne bakola ki ne balokoka gwe n'okeera n'otegako ebipande n'olanga n'ekifo Prophet Derek 3 days crusade of prophecy amazima ne bataba awajja ne mukama n'onimba nga tewakitegedde nti kale asobola okulaga ekintu ekyo naye nga oyinza okuba nga togenda genda direct okole crusade eri physical ng'alina bayinza okuconnectinga kati nga be bagenda okukola crusade ng'ate ng'ogenda kuyimirira n'abo either mu kusaba mubasabira oba mu kuba support yonna gy'osobola like point ntegeera kuba kati ekinyusi ndi wali nze mmanyi kiyinza okuba kimuconfusinga nga noyakiraba kimukola ki kimuconfusinga niyinza kufuna knowledge oba nsobola kutegeera nti this is the appointed time andi ebeerako obubonero ekisooka akaseera kukola ekintu ekaba nga keeko katugeze mukama n'agamba kati akata newereko example eya There is Still Hope nafuna okwolesebwa kwa There is Still Hope nga sirina na ssimu naye ate mukama kyangamba okukola kyetaaga smartphone ate nga sigirina olwo olunaku naava mu kyaki enkuba yali etonye nenyingira kale nyingira nitoka mpisa amaaso mu ruumu nga temuli kantu ng'eri empute nga mulinga muzikiti ekyo kituufu naye nkyalinga nemukama amazima nze ndaba nintandikwa sigiraba nirabira mu bulamu buno paka ddi ntya ate ndi musajja mukulu famire erina ati newabeerawo abaweeza abajja bobamanyi ne bayingira n'engatto muganda nga ziriko ebisooto nakitiyabika mu gigadde ekiyumba kyali empty naye ng'erawo ng'omuvubuka okinyiriza ate kibeerawo kimagadyagaddya awulira nga kiriko nga balinga bali kulinya mu mutima gwange owulira ng'ofa nembagana gamba kati muno tudugaza muki atubolaba muno kiki kyetudugaza nenaawe ensirika nasirika bamala ogenda nefukamaazinga nemukama eba temuli kintu ayempula eddoboozi nga ligamba There is Still Hope kati nali manyi be bakomyewo olugi naye lukubya amabega nintuna ndabe bana ate abali kundugaza abamenya omutima ate bangamba bakyaliwo essuubi nga teri muntu anyimirira There is Still Hope wakyaliwo essuubi neddoboozi nalikwaki ngamba tekako new focus nenekwata okusimula gwange shushu nensiimula kati ekiro erafuna ekirooto nabula ekirooto nali nina wendi naye era nagwe ŋŋamba kama naye olaba embeera eno gyetuyitamu si yalubeerera wakyaliwo ki wakyaliwo esoka
n'obubweza bulungi bugamba bano nti wakyaliwo ki kale nazoka nenga nakimukyaika naye ngena tandikirawa nze kenyini simanyi nebaweza simyakako nakatuuti nti kakati nzize mulinnya eryakatonda ndansoweereza biri badde enkola bya sitaani ngena kikola ntya ye ate kanisa ngena gijjawa okitegeera kabifaako nnyo kati akaseera akatuufu ekatuuka wuliriza akajja katya omwana omu yali mukwano gwange ng'anoonya bujulizi ajja ku kyakyawo ngambumuwa nabumuwawo nalina mapeesa enkulunsi zangulidde n'agenda kati yagenda n'awuliza bupate ne buggwako nankuyaga Jamiru pate endala zirwa ndi ziri kukyanaga ninaawo n'otutabu kale omuntu yenna gy'ali avuge ng'oba alinnye ng'ajje ku kyaki lwaki tokolayo social media platform n'oteekangako obuntu obwo nti omuntu yenna gy'ali asobola kugenda awo n'awuliriza ekiyingira kati awo nentandika okufuna omutima sinafuna essimu nentandika okubanga ndikyagala naye wali gikayitawo ebbanga okuva nawulira wakyaliwo essuubi kyakomawo nga mu mutima sekiriimu nti kantandike naye ono yakiŋŋamba gyoba ndigamba Katonda asobola okukozesa omuntu yena tolinanga birooto nti Mukama agenda kugamba mu kirooto nti kakati tandikayo genda otandike muntu mulala yali ambuza birala kumbe Katonda ayogera nange nti kati ke kaseera era yakiŋŋamba kinyingira nekikufumita Mukama nitandika okusabira ki okufuna smartphone era teyalwawo nenjifuna nintandikira ku WhatsApp group nenjikola WhatsApp group wenajuka nintekamu abantu eri naŋŋamba WhatsApp group si buli omuntu agenda kujja mu group yo teeka obuntu buno kunga ku YouTube ng'omuntu asobola accessinga appointed time yali etuuse kati appointed time weetuuka buli kimu kyekola nalabira nga smartphone ngifunye so amagezi ne gajja nitandika okukyagala okikola saawa naye luli nali tekiriimu nga noŋŋamba ngero YouTube era obyogera mbikomyawo naye kati nawulira nga kyesiikudde mu mutima akaseera ako ate nenfuna akyogerako ampa kaleji okitegedde nemanya nti kakati kano ke kaseera okuba nga ntandika There is Still Hope okitegedde nti muli ofuna obwagazi bw'ekyo ekintu nti n'oba tolina nekiba kyetaagisa ssente ezikikola nga tolina obeera n'essuubi azifu ziri awo genda zifuna that is appointed time ate Katonda ayinza n'obutakola omanyi nti tuteeka nnyo focus ku bantu ab'amaanyi obusuba nti musumba oyo ajja okujja akugambe tandika kino ajja kukozesa omuntu bw'oba totaddeyo omutima oyinza n'omunyuma n'otakikola naye kati nsobola okubuuza ekibuuza Katonda asobola okukozesa omuntu atali mulokole n'abaako n'omusamize alina kakugamba asobola okukozesa n'omusamize nagamba tandika okuweereza asobola n'okugamba alina n'okukozesa nga naye abalokole kati gwe n'okola ekkanisa gweosobola okunsobola kumba ali kugamba gamba okakasa gwe kale kansabe Mukama mpa obusobozi nja kutandika ekkanisa erisawo lyo lino lisengula kumbe Mukama ali atandika okuweereza mu ngeri eyo ate kati ekizibu kyaffe gwolowooza ekintu kigenda kudda oluusi dayirekiti nti bwe katandika ekkanisa omugenda awe wali obuzibu nti oba Katonda agenda nti bya kkanisa agenda tuma musumba jje oba akolera abeegayiriza kati fe abamu tulina mu kyaki musumba tufikako amafuta banayiga kulikute akolera abeegayiriza ajja agambe Mukama yakindaze Mukama yandaze nabbi alagule bye tulinda kati oyasobola n'okozesa omusamize najja nakola statement mu maaso go nezikugula amaaso nogamba omusajja bino ebigambo byayogedde kakati n'okukola kino kumbe Mukama akutuma gamba ebyo biwulidde ssebo okitegedde kati gwe abadde ali eyo akaseerako kimanyike wali abantu abali nga kaseera kaabwe
kabaita katali kujjukira kama wama nsekambi kye yaŋŋamba kale sinana tegeera kubanga kugufocus walowooza pasa alina okujja akugambe olusi wali ova ku church oyitawo ogenda oli anywedde waladiwe nayogera ebigambo ate katamanyi ekizibu kyaffe kirina wega ntino destiny helpers batuba tumanyi abo abantu abo wetola ku destiny helpers si muntu akuwa ssente anti wetumanyi destiny helpers ayinza okujja nayogera ekigambo mu matuugo nga olina okukkiriza nofuna okubikirwa kwate onosaba Mukama kigenda kukyusa obulamu bwo ne famire yo gwe bayita destiny helper tumanya abavujirira kasente ati bwe obuzibu omuntu si omanyi kibayita destiny helper ayabati nakunyigayo ebisoda bibiri mba ngenda kulya kitegeera kati tulina narrow mind endowooza eri shallow and narrow kali onobona dealing ne Katonda empty yourself olina okubanga fuka ani batu kusomero bakugamba if you are empty tino bamusidu makes noise kati mu maaso ga Katonda you have to be an empty tin akufeeling mwenyini ateekemu olekera okumuleka ng'ogenda ng'ojjudde tewali kyagenda kuteeka naye togenda kukkiriza bayita wedde n'ekirala wali abantu abamu nga kituufu Mukama yamuyita okuweereza naye ng'anyooma obuweereza gye baamutumye okugenda okuweereza ng'olwokuba alaba ali mu kibuga ate ng'okudda mu kyalo wemwe wakudda mabega oyo sitaani mukotula Katonda asobola kujja mu kibuga n'akutwala mu kyalo oyo asitaani yaba sitaani ohoze emabega ate Katonda sitaani tasobola kujja mu kyalo n'akweta mu kibuga ng'ayagala kutta aba Mukama ati kakati omanyi ye Mukama yagamba nkujja mu nfuufu n'enkutuza n'abaki ate ndikuwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga anti kituufu naye kati olaba wali mbadde mu kyalo kati Mukama wange agenda kuntuuza n'abasajja ab'amaanyi kitwala omuntu okubanga yaliibwa Katonda okukujja mu bibbo ku Sande ng'obala obukadde bubiri akutwala okuleza emino gy'akasooli nze nina gwe mmanyi olaba oluguudo olwo lugende baffe okuleka lunene Kalamatende naye eri baffe kanisa eri awo naye omusajja yagenda okuteeka n'obuweereza ng'alwanye n'ekintu olumwezi babyaza ndyazi ng'ataagala va mu kibuga naye nga jjukira obuweereza bali bunywedde mu tawuni nga buli established bumanyikiddwa kati mu kyalo osobola okuba emizimu egyo mizibu oluusi Katonda akola mu maaso eyo ng'omulala agenda kuwuuta mu kibuga nakuzaayo agenda kutwala awantu wogenda okufiiringa obulumi ofune ekibi ekimunoonya ogane Mukama n'embeera nga wano sitaani mwagenda oleetera baherepa baleetera baki bakukuba ekigwo ekanisa esigale nga nene naye nga yava dda ku Kristo ekyo nakyo kisobokera ddala nga Katonda alina kyakutegula lemuteri Katonda wakujjanga awantu tolowooza nti oba olusa abasitaani olusa ayinza okuba nga akujja ku mulimu gw'obukadde 5 omwezi n'akutwala ku gw'obukadde 5 tekirimu setaani olusi tekirimu wali ayinza okuba nga waliwo ekibadde kigenda oggwawo ogenda sibera luzira emyaka 5 so kirina okuba sensitive olina okubeera ne wide mind okitegedde ng'ate oli gudulisena omuwuliriza omulungi ogembe yakyogeddeko nti tuli basabi people are prayerful true but they are not listeners nzenna n'akantu kendera okwagala kali mu Koseya abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya kati ate waliwo wano wakira n'agamba nti n'okutegeera ebintu biri ebyo understanding knowing understanding tabwiri abo kati bwe buzibu nti kati ffe kye tulina omulembe guno nti batugambye we must be prayerful olina kuba musabi kyolina okwegamba batutaddawo ka mu perspective emweyo olina kubeera musabi be prayerful kati gwe kyofokasi era ozimba nnyo okubanga olunaku osabira 4 hours
osobola okuzimba gundi eri ndi musabi nenga areas enda nenga you are not a listener. Let me tell you, there is no way you are going to be a prayerful, effective person. Mwana yokubeera a prayerful, inactive person. Ne prayer effective. Ng'okusabako kulina value, kulina kwekigattako. N'okusabako okukugana obuganyi. Tosobola kubeera musabi agenda okukoma Katonda. Tosobola kubeera musabi agenda okuwa obuzibu obwakabaka obw'ekizikiza nga toli lisena. You must be listening. Both sides. Olina okuwuliriza eggulu ligamba ki? Waliwo okujja n'owogana naye nga byogana eggulu tebyakugambyeko. Oli mu kwekalakaasa bibyo. Oli mu bibyo. Ate n'oteeka ground owulire omulabe movement ze. Ziri zitya. Wuliriza bulungi. Kakati omanye tabwe. Omuntu agamba Peter yakitugamba apooso. Watch and kati ffe we pray. We don't watch. Watching kikwetagisa attention n'okuwuliriza. Yes. Tuzola ku filimu wano bukusana n'obulala. Mu comedy apo. Kakati tozagambe nalaye ka filimu ne kanyumira ngade towuliriza. Otekedde okulaba ng'okolaki? Kabadde agamba ha nali okusajja yakote chapati munana nazirya. Bigambo kye byayogedde. Listening skill is very important. Kati ekizibu kiri mu kanisa leero we just pray. Ekkanisa nsabi. Ngambe tusaba. Eyo topic nana yagiwandiika. Ekkanisa nsabi. Muganda wange tusaba. Mulina ze mumanyi nga teziggalawo. Ziba 24/7. Ezimu ziggalawo Sunday yokka. Nkagire kubanga okitegedde nga zisaba nawe kennyini oli muki musabi. But the question is, are you a good listener? Osabye omwaka nito nawulira Mukama kyayogera kale odagira ki? That's a wastage of time. No saba the whole year. Naye nga towuliddemu what God is saying. Kabadde listening. Kabadde katya nzirira muko. Wajani pray. Kanisa churches are prayerful. Yes, but they are poor listeners. Yeah. You know, twandike yefe tujafuna a topic ye tujeta. You know kubeera ne very oyogera ne skills eziwuliriza. Olimanya omuntu asobola okuba nga kiggala. Manya nga muzibe. Naye nga ayina sensitivity asobola okugamba mpulira gundi yajja. Mpulira ekijja. Nga naawe alaba tonnakola ki? Tonnabakulaba. Ye nga assessing. Nagamba okusinza ku footsteps ezo ezo teziyinza okuba zirimu 5. Nebere otojo nategeera atya. Ensi ey'omwoyo bw'obanga towuliriza bulungi. Kikyo kyatawanya gundi mu kusooka Samwiri. Yes. Kyamutawanya nnyo. Wadduke tawuliriza bulungi. Eddoboozi lino. That's the same thing Bugeita ayogerako. Ebirooto. You are not a good listener. Tewawulidde bulungi. Tubaala ogenze bakuwadde interpretation enfu. Naye singa wawulidde bulungi n'owuliza n'ono engeri gy'agikuvunuliramu awo wennyini Mukama agambye ebyo bifo. Abavunula wano n'oddayo. Ande katumanye ekizibu ekiri tabuliro mu nsonga z'ebirooto kiri eki. Omuntu aba aloose ekirooto ajjukira ku katundu aka. Ate akalungi. Nagenza okulaba. Amanye singa okunseza agaana ogamba nagenza okulaba. Omusoma afukako amafuta. Kati eri paati n'akola ki? Nsomba ki? Yabadde ayambadde atya? Nagenza okulaba amafuta gange. Wafiirinza otya? Ate nayinza okuba nga Sitaani ali kufukako amafuta ge. Naye nga ayambadde ekifaananyi kya pasita. Kisoboka. Mama n'akuyiwako effuta. Nogamba n'okimanyi Mukama anjawudde. Banaye ndi mwawule. Nafunye okwolesebwa nga banfuseeko amafuta.
ani musumba wange badamba ngogwala bemikono ya twafunye budde bwetegereza nga empale zaade za bituli lomu sitani ngona basitende sitani ajoga okimanyi osobola okulota omuweereza gwomanyi bulungi naye nga wabitege nga womutunuulira yabadde alina ekintu ku mubiri gwe naye nga mu bulamu bwe obwa bulijjo takyagala oba takirina oba takikozesa awo omanyira nti oyo sitaani oyinza okuloota paasitawo ng'ayambadde bulungi ayambadde bulungi naye ng'engatta azambadde kibalika naye nga yali kugaa kati mwana ayekolawo ati abo Mukama agenda kuwa omukisa oyo si ye bbaawo ate kumanya sitaani muzibu ningolaba baninga nawe muli walungi n'ennimi nazoogera kankusabire nakusabira n'omukisa naye nga tambadde kibaleka oba sapatu tezifaanagana ogenda laba empale sayidi emu mpanvu emu nyimpi pasita leero kiki pasitawa ane kati fe kizibu kiri kimu fe balokole kasomanya nti kazolaba feesi ya pasita bwomanyi kiwedde okeera ku mayo ga Mukama bulijjo noonya ansa nga ozizeemu haleluya muganda wange ogenda kikola okaabe kane Mukama yaŋŋamba nalaba musumba wange bulungi nnyo mukwolesebwa omusajja omu yadde atusomesa n'agamba kuno kugundi mu bakiyita frequency modulations tulina FM ne AM kati wotaba soba frequency okufa kyosika FM ojja kusika AM ate radio ziri ntono kati ate ezo ntono nnyo ovuiki ne signals zaazo tezikwata alina okuba soba frequency yetaapingawa oba esika ki banaye sibula abantu banange natunga kagize banaye balungi nnyo kuba gye twatandikidde mugende musabe mugende mukuŋŋaane ng'ekyandikibwa bwe kigamba Mukama bampeera omukisa kale gamba Yesu nkwebaza obulamu bwange nzije gy'oli obulamu bwange era omulokozi era Mukama wawe onnyambe mbeere omuwuliriza omulungi kuwulira instructions eziva gy'oli nemwe okulimbibwa n'okukyamizibwa Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu kale katutolemu katono abagenda okusinza ndowooza mugenze we tunadda leero nno tuyinza obbattira mu miguu kuba ebyokwogerako bingi katwetolemu katono tusobole okuba nga tukoma omusaawa tugabumula musanga mukaaga musanvu ate tukomewo weebale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.